nga bulijjo ono Katwe munakyuka gyoka yenna waali nga kano akaluwa akawedde aka 226 kakukuba tewawangula tewayitamu nkusaba onwanire olutalo olusembayo ate nga lwa bulamu bwo abo bonna banakyukakyuka abayitamu mukwatize ku bantu bana abatayitamu badde mubakwata obuyinza bw'ebyalo. Ekibiina kyange kya NUP nkisaba mwanguye okola endorsement okuteekateeka abakulembeze abagenda okukulembera ebyalo bagende mu byalo bakube posita baziteekemu batandika okubuulira abantu obubi bwa gavumenti ya Museveni. Bano abasajja balina enteekateeka gye bakoze wakati wa NRM ne PLU okweddiza ebyalo byonna ebisuka 35,000 mu Uganda bibadde mu 5. Era kye bakoze nti abantu babe abagwa ku buli mitendera gyonna oba bwaka bwa parliament oba bwa chairman bwa district oba bwa gombolola bagenda komawo besimbe ku byalo. Kati gwe munankyukakyuka alowooza nti wali wesimbe ku bwaka parliament n'ogwa tokubeera chairman w'ekyalo oba weekakkanyiza olimba dda ku kyalo ovuganya ekyalo. Nze nali mbaddeko chairman manyi amanyi ga chairman galina. Chairman agaba sitampu ebbaluwa ya chairman ow'ekyalo ekutwala mu banka ebbaluwa ya chairman ow'ekyalo ekujja mu kkomera nga bakuggalidde songa ya kansala owa district tekuyamba okujja gye bakuggalidde. Kati bano abasajja kye baagala okukola kye kibba ttaka kuba kati enkola ya Museveni weeri gyagala okukola bagenda tukolako obuliisa maanyi tugezeeko bawaabira nga tuwaabira bo abatukolako ogw'obuliisa maanyi tewagenda kubeerawo obwenkanya. Kati olutalo lwonna tulwanire ku byalo byaffe. Gwe kansala yagwa ddayo ovuganye ekyalo kwova gwe meeya yagwa ddayo ovuganye ekyalo kwova gwe mbaka yagwa ddayo ovuganye ekyalo kwova nammwe abayitawo mutuyambe okulaba nga tuwangula ebyalo naddala mu Buganda. Lwaki njogera mu Buganda? Tewaliwo Muganda wasobola kuwangula bwa chairman mu Mbarara Erwampara nga Muganda nga ye mukiibi tasobola. Ne bafuna obuyinza mu Buganda nitububawa nga tugenderedde nolekawo Omuganda owuwo nolonda Kanywanyi olonda Kanyankole. Kati mbasaba mukwata amaaso gammwe mudde ku byalo byammwe mutunulire abantu abalinako bu bizinensi obutonotono. Njagala obategeeza bizinensi ezikolebwa ku byalo byaffe tebikola na magoba ne baziteekako nga bamanyi. Osanga edduuka nga lya Kanyankole oba lya Kanywanyi. Abantu bannansango abalinamu amaduuka gaagwa era baggalawo. Kati amaduuka galiwo gonna ga Kanywanyi na Kanyankole. Eyo design. Teka ne example. Omuntu nga yateeka edduuka ku kyalo alina n'abantu baguze ebintu ne bawola. Oyinza okulaba ekyalo nga Kanywanyi alinako edduuka naye nga abantu ebitundu 3 ababanja. Kati bwakeera ku mokyanga ayagala bwa chairman muyinza obutamusimba mu mugongo. Eyo design. Bamanirenda abawola abantu mbuzi ku nte bantu bakukyalo eki balina endagaano zaffe. Walina omwana agagera kula senior mukaaga nga tolina ssente onenye emitwalo 27 eja registration n'okwata endagaano n'ogimuwa be bagirina. Balina ennangamuntu zaffe. Tewaffe Katwe wajjawo omusajja omunnalwanda ng'ekimuleese kujja kuwola abantu ku ndagamuntu. Ekitambuluzo nga kwawola awola emitwalo 5 okukoma ku 10. Nabagamba n'otega akaguwa ekyalo Musoke zone n'obagamba ayina ennangamuntu yayitewo. Ayina ennangamuntu yayitewo ayinza okukubula. Omusajja ennangamuntu zonna azirina. Ekikwewuunyisa ayina n'akuuma akakebera nti eno ntuufu oba si ntuufu. Bajja beeteeseteese. Mutwale amaaso gammwe mutunuulire abantu abakola mobile money business. Abantu abo bajja mu kitundu nga tubalaba. Naye ng'ekibalese sikola business yagaggawala kujja kukwata buyinza ku byalo. Kati abantu abo bali mu kkobaane mu nteekateeka ne bagenda otulwanyisa ku byalo byaffe. Kino kibba ttaka. Mbasabye kino kibba ttaka. Ku mulundi guno tulwane oba kufa tufe nga tebatujja ku buyinza bwa byalo. Enteekateeka gye balina abakulembeze ba NRM 30 ku byalo. Kati abana abakulembeze 30 ku buli kyalo batandise okutambula nga bagenda bawandiika abantu. Mu kimpukumpuku babongera mu register yaabwe ya NRM. Yero buku yaabwe mwe babongera.
kati kye bagenda okukola akakiiko k'ebyokulonda kagenda kukola ebyekiguumaaza kakulage nti kawandiika abantu ku byalo katambule kagende kaleete amannya agali mu yellow book nga gwe toliimu kagenda kuwandiisa abantu abagenda okulonda kakwate katwale kakomyewo abantu abagenda okulonda nga toliimu nga balimu mu batuuze ba ku kyalo nga bali mu yellow book mu babajje ne babassa mu register y'ekyalo ogenda okukayana nga toli mu register kati luno olutalo muluzze ku byalo mwongere okusomesa abantu bammwe naddala mu Buganda fe mu Buganda tukwata obunza ne tubuwaayo nga tusaagirira nolekawo owuwo n'okwata n'obuwooli musajja Kanyonyi atuyamba yatuwola wano yantasanga omwana wange alemedde okukola ebibuuzo nga sisitimu yennyini bye bagiteekawo ekusobozesa gwe okukwata ebintu by'olina obbiwa bo bakuyambe bye bateekawo sisitimu eyo kati gwe weebuuze omwana wo ng'agenda kukola sini ey'omukaaga nga yali alemeddwa n'okwata endagaano ey'akapolitiko ne bakuwa $30,000 kati yakuwa $30,000 yeesimbyewo ayagala bwa chairman oyinza obutamulonda abasajja abo batutuuzizza naye mbasaba bannakyukakyuka mbasaba abantu abaagala ensi yammwe muteeke olutalo ku byalo olutalo muteeke ku byalo totya kuba chairman wa kyalo toli weesimbye ku bwa meeya kwaba ofuna akasente gy'okajje era ogenda okukomawo ku kyalo ogula ekibanja ononya sitampu ya chairman n'omukono gwe kitegeeza chairman akyayina amaanyi kati bo bali kye bakoze abantu bonna abaagwa mu bifo byonna bakansala baki bagenda kujja bakwata ebyalo bino kati olutalo omuteeke ku byalo mubasookeyo NUP tubasaba muteeketeeke abantu abagenda okuvuganya ku byalo naddala mu Buganda olukiiko olukulembera Buganda olwo NUP mweteeketeeke muyungule ttiimu ebeere ku byalo abantu babayite ba chairman ng'obudde bukyali oyo chairman tugenda kufaafagana bano basajja kino kibba Uganda kino kibba ttaka temukkiriza temwenafuya bano abasajja be batutadde twakulira ewaffe nga kuliko omusajja bamuyita Matiya yinaako amaduuka 2 ne gagwa tugenda okulaba nga kujjako bakanywanyi bakanyankole amaduuka gaabwe tegagwa galemeddeko gakyaliko be bakola tebakola na bizinensi ne ekibaleeta kwe kusimba amakanda musobole okubeesiga batandike mpolampola waliwo waffe bamuyita Adamu yajja ku kitundu nga mupangisa walumu emu n'ateekako edduuka kati chairman wa Kawempe zone obuyinza yabukwata dda Adamu basimba ku layini ya Adamu nga nti Adamu yatuwola yayina edduuka nga bakwasa munnalwanda ekyalo mwe you people muli serious waliwo omuganda asobola okwesimba ekoboko nawangula obwa chairman ekoboko lwaki muzanyira mu nsonga z'obukulembeze mu Buganda ate ne mala ne mukaaba ng'ate obudde mu bulina obutereeza ku mulundi guno mukube ettooki mu bantu abaagala okukulembera ebyalo